nti kibi kati n'olwekyo ng'omukyala tojja kwerimba nti ojja kuzaala abaana bonna ono baayagala kikyoyagala kyensitayina kyensitakuwa kati ekyo era tekigenda kusobola okukavaringa gaapu eyo. So olaba nga buli reason gy'olinga oleeta lwaki omukyala yali badde akireiminga nti tafumba namujja we olaba nga tevaayo. Mu tarehe obusiraamu tulina keesi efaananamu eyo gye tusobola okulifaaringako. Omukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Ummu Salama baawe bwe yafa, omukyala oyo yalina abaana. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwami n'alaba omukyala ono baawe abadde musajja mulongoofu, omukyala ali awo ali sitaaku n'obwana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agendayo omukyala oyo n'amukola ki, n'amupropoozingira omuwasa. Yes sir. Kati Ummu Salama n'amugamba naye nze nga nina abaana. Ummu Salama gamba muwa reasons lwaki yali eraliikiridde okujja eno ewa Ummu Salama. Abaana bano kiringa kizibu, omusajja ayinza obutabakkiriza amupulizentingira ebizundu munaye eno gy'oli mu kujja waliyo abaana ayinza obutasobolayo. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti abaana tujja kubakuza ffenna kyo kiina buzibu. Yes. Kati n'amuleetera izo naye ku binenze nga obujja nina bungi n'asobola kwera ebintu ebyo eby'abakyala kudde eno. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ekyo kyangu tujja kusabira ki edduwa obujja obwo bukendeere. Ekiraba kiba kitegeeza nti laagira ekintu ekiyinza okuleetera omukyala okupronouncing ekintu ekinene ng'ekyo kuba Ummu Salama yali mukyala sahabiya, mukyala mulongo okutumujjako ne hadith ez'enjawulo nti nga naye yatuuka level ey'okonkuludinga nti nze obujja bwe nnina nnyinza obutasobola kumalako na bintu ebyo, naye olaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleeta solution nga yadduwa. Kitegeeza obujja obwo si kyekintu ekirungi ky'osaana okwenyumirizaamu, si kirungi kiringa okubeera awo ng'olimu embeera y'olubbi ng'olina ssente naye ogenda mu dduuka ly'omuntu n'okula ebintu. Kale tosobola kwewaanira mu ekyo nti nze nno mmanyi okubba ebintu mu maduuka g'abantu. Nedda, ekyo olina kwesabira bwesabizi kikuveemu kubanga si sifa nnungi. So n'olwekyo omukyala yenna bw'oba wafuuka single mother oba nga opulaninga kufuuka single mother ntulakwaga tosharinga mwami, eyo reason ya wansi nnyo wemanyiza okugivaako si nnungi, tereflectinga mu muntu ddala mu akulaakulanye mu birowoozo asaana okubanga ali mu maka. Kubanga ekintu ky'abantu okusharinga omwami kintu kimanyiddwa nnyo ne sharia tekiinaako problemu. Ate abantu aba buli kala abasomye abalungi abaki bonna bafumbye ne batabeerako na buzibu bonna. So toyina kipya kyogenda kutuleetera nti gwe kyekikuliko ekikufuula nti toyina kusharinga mwami naki na muntu mulala. So byebyo ebibundoza kubireeta divorce byetuyinza okugamba nti byebyo. Olumu abamu bava mu bufumbo mbu omwami wawo bya mirundi ebiri. Omwami asobola okubeera nga ayavuwadde n'abeera nga takyasobola kutalina kasente nga ki amire. Ekyo kiyinza obutakwanguya kumuviira kubanga oyinza omuviira ate n'atereera. Naye ate wawo tayipu y'abalala bonga just taagala kukola omwami ati nga talabirira waka. Omukyala n'avaamu n'akayiculatingamu ng'alinga azifa talina kyafuna mu mwami, asalawo amuviira ono kubanga after all amuwa service abwere. Naye ebyo byombi olaba nga okujjako ng'ogenda kuva wano ogende mu maka amalala oddemu ofumbirwe, omuntu ali more responsible tuyinza okulanga kiringa ekiri mu kusense. Naye okumuviira obuviiza omwami nti just because gyalemeddwa okulabirira waka nsensasula renti nze ndabirira abaana kati ono omwami waki ndabanga ekitavaayo kubanga empeera gwe zoofuna mu kukola ebintu ebyo nazo nnene nnyo. Nina mukwano gwaffe bakola ensonga ezo eza couple counseling, naye omu baafuna keesi ey'omukyala
omukyala yayina omwami we ebambye omwami ndoza batandika bulungi nga alina ensimbi omwami ensimbi nezigenda zimukendeerako n'atuuka tayimu nga kumpi ebintu omukyala yabikola awaka kati omukyala oyo mpolampola ne bagenda nga bamukuza ku mulimu sente bwe zeeyongera naye omwami ng'ate ye economic situation yeyongera kukendeera kati stress neyapiyaringa mu maka kati mu kaseera ako we bagendera mweno couple counseling bamujja ne mu sharing experience buli omu n'awayo ekyalabye babeera mu group nene bantu basukkamu kati seeka bwe yali amunnyonnyola omukyalo oyo nti aleme kupapa nnyo kuwulira stress olw'omwami ono yamugamba nti gwe omukyala gweoyinza okuba tonnategeera ebirungi ebiyinza okuba nga bivudde mu mbeera gwe gy'olimu n'amalaga nti gweomanya otya nti oba oyinza tutegeera otya nti okulinnyisibwa amadaala kuno kwonna Allah kwakuwadde ng'asinziira ate ku eri contribution gy'okola awaka ate gyoyagala okwepera gyoyagala okuvaamu nti kati gw'ojja kwesanga nti gweoyinza okulaba omwami ono nga fitina gy'oli kumbe kino ekigezo Allah kyeyamuwa ne kimuwithdrawingisa mu kusupportinga amaka kyakuwa gwe chance n'otandika ocontributinga mu ngeri enene ennyo Allah n'akuleetera nima zino zonna ennene ez'okuba nga okulaakulanye ku mulimu sente zeeyongedera ki kati omukyala ne kimuwamu perspective endala era n'alowoozaamu nti bannange ekintu ekyo kimanyi nga sikirowoozangako wallahi era baagenda okuva eyo ng'omukyala ekyo ekintu takyakiraba nga so kyetugamba nti omukyala towithdrawinga nnyo mu maka just because omwami alemeddwa okola ki okusupportinga kubanga gwe tomanya biki ebireese embeera eyo given nti gwe ate Allah akikyusiza gwe n'akuwa kapasite okusupportinga gezaako as much as possible nga bw'osabira n'omwami kubanga ate olumu abakyala naffe tuyitiriza tofaayo wadde okusabira musajja ono ali mu mbeera enzibu kubanga olumu osanga omusajja bambi nga yadde ddala siriyasira alabirira amaka ge naye ebintu ne bitabuka bamugoba ku mulimu ate ng'ekimugobya ku mulimu si nti problem yiye nti oba takola zino fitina z'emirimu bantu bamupangira awo kakana bamugobye ekiraba kati omuntu ng'oyo musajja watu yava mu yunivasite kakalimu ke yasookera kutamanya byakunoonya mirimu kati ayeekubye ku bantu ab'enjawulo bintu tebitambula myezi mukaaga ali awo talina wadde ka income ng'alina kusaba gwe omukyala kati toyanguyiriza kugamba nti ono omusajja sinsitaleta sente kati afuuse useless nedda given nti family tennasula nga teridde eyo extra road eyo Allah gyakutisse tomanyi eyinza okuba nga naye erina obulungi bungi nnyo bw'ajja okuwa olw'esaddaaka eyo kwajjukira nti gwe omukyala sinsi okikola mu mbeera ya sunna tekikukakatako ng'omuntu ate gweofuna empeera nnene nnyo so tuleme kiwa eyo negative connotation etuleetera n'okuvaamu ate netufuuka basinga mother kwajjukira bwanaafuuka singa mother era still tosolovinze eri problem okujja ng'ogamba ti ogenda kuviira ono ogenda okufungira obulala naye tomanya ate n'oli naye kikigenda kukola ki kuddakaawo so kigambo kikulu nnyo ekyo so divorce tugamba ye tumwewale as much as possible era tumanyi bulungi ti mu sharia agwa mu bye bayita abgadul halali nti ebintu nga biri halali Allah yabikkiriza naye ng'ate bimunyiiza nti abantu buli lwe baawukana mu bufumbo bibeera ate binyiiza Allah wadde yakikkiriza olw'okuba nti olumu bw'otakkiriza abantu kwawukana basobola okwekolako obulabe ndoza okimanyi nti wawoka esikooti eyo omusajja gwe bayita katanga zino teva mu mawulire abantu ba famire yennyini be bali mu kooti bali babakyuzinga okutta ki omwami awaka tegamba olaba nga obumu obukyayi buyinza okutuuka bwere ekirala ekiyinza okuviirako omukyala okufuuka singa omaaba kyekigambo ky'okufa kw'omwami mubaddewo n'omwami wo omwami afudde kati feeno mu busiraamu omwami bw'afa tetugaana mukyala kwefunira mwami mulala kalukyazi ezimu ezitali nnungi wadde n'akamu kati ng'abo abayindi bahindu abo
singo obeera n'omwami n'afa ebibyo biba bikomyawo okumanya bayita nawo abakyala abo babatwala mu kifo kya njawulo bo we babeera abo bannamwandu abo bagaana bawangaalire eno mu society singa wakiri babateekangako caveat naye nga bali mu bantu omuntu awangaala mpolampola naye babakwata ne batwala in special place stigma ne babeera awo mu kakirabu kaabwe ak'ennaku kigambo kibi nnyo ffe mu busiraamu tetulinayo bintu bifaanana bwe bityo omukyala bw'abeera ng'afiiriddwa omwami tumuwe ennaku meka tumuwe emyezi oba alubatashu gumu n'ennaku 10 tumuwa emyezi ena z'ennaku 10 kiri bwekyo tosobola okikeberako so akadde ako bakakuuma okulaba oba mulimu ekintu one tukitunuulira in terms of ayinza okuba yafunye olubuto naye olubuto lwangunya terwetaagayo period nenye naye yaala eyo period yagiwanga omukyala esobola okumuwa obudde obumala okulisetinga system ye n'abeera ng'asobola okufumbirwa ki omuntu omulala nga talina nnyo psychological problem y'okuba nti connected n'omwami omulala kiraba so n'olwekyo nakyo kyennyini tuba tugamba nti omukyala bw'oba ofiiriddwa omwami osobola okufumbira omwami omulala naddala omwami omulala bw'anaabaamu amagezi n'abeera ng'akkiriza ebizibu by'olina for example olina abaana olina ki gamba obeera osobola era sitira okwewala fitina eno ey'okubeera single mother tukirabe osusala Allah tukingirize embeera nzibu nnyo eyo y'okuba ng'omukyala olekebwawo okwetiika katala eyo yaki okufiirwa omwami ensonga endala era nayo wano e Uganda nnene nnyo y'ensonga y'abaana bano abafunira embuto ku luggya awo kati abaana abo jjukira baba bato abamu ku bo babeera tebakwalifaya nga wadde nakufumba lwade tolina lubuto kubanga obeera osuubirwa nti kati okuze naye kati omwana ng'oyo amateeka ga Uganda kubanga ate tova eri n'oleeta amateeka g'obusiraamu ne weereetera ekizibu ne bakusiba n'okusiba nti lwakuba oli mu kulamuza amateeka g'obusiraamu n'ovayoletinga gana amateeka agaliwo aga Uganda amateeka ga Uganda gagiteeka 18 kati wadde sharia ekuteerewo minimum eno ey'15 naye tebakugambyeko nti teeka kati wasiza ku 15 oba fumbirwa 15 ekiba kyokuviiramu fitina enene ng'okusibwa ate awo oba olina kulinda bulinzi kubanga jjukira nti eggwanga ly'olimu si daarul Islaamu nti abantu batambuza amateeka ga busiraamu bo batambuza amateeka gaabwe ng'abantu so okigondera kiri nga towakanyiza tteeka lya Allah naye weeziyizaako fitina ate ey'okutuusibwako obulabe nti lwakuba ogezaako okuba ng'agamba nti okola ki gwogoberera sharia nga bwegamba tutunuulira bingi nnyo nga tonnaakuyingira mu nsonga ya bufumbo so under age pregnancies ate nalabyeko awo nga balaga nti Busoga yewasinga naddala disitulikiti ye Kamuli simanyi bulungi problem eriki naye ng'abaana bafuna embuto nga bato kureeti etali mungi wadde n'akamu ekintu ekyo okumanya kibi nnyo jjukira omwana ono already even psychologically tanaanakula ne bwe yali badde nga bamuwasizza era sitiiro ku myaka gye egyo 15 yali badde era sitiiro takola maama mulungi kiri awo yennyini already mwana bwana okiraba kati ekintu ekyo kireetera ddala obuzibu kati nga ekimu ndowooza kubireeta ennyo abaana bambi okufuna embuto ezo nga bakyali mu masomero olumu kiva ku ndowooza ku butabuulirirwa era kiddayo kunze omuzadde bw'ointeractingako n'abaana abo simanyi bagwe wali ofunyeko chance n'oyogerako n'abaana abo bangi nnyo ojja basanga ng'ekintu ekyo bakiyingiramu naye nga tebafumiitiriza nnyo ku ki exactly kye bali mu kukola ki mukuyingira bo batunuulira jasi kinyumo kiri genero nga tatunuulira nti ensonga eno gyendimu yandivaamu
ekigambo ekinene ng'okufuna olubuto oba n'okulwala n'endwadde eddala zinamuzisa nga siriimu. Kati olumu abazadde ayira tuba tetufuddeyo mangu kwanguyiza ku abaana bano okubabangula. Of course si kyangu era kati fe mukawo kyazingiza Abaganda olanga abazadde kumpi babasonyiwa ekyo ekintu ne babizza eri bwassenga. Senga gwe bawa obuvunaanyizibwa obusomesa abaana. Kati abaana buli babeerawo nga tebalina wadde any kind of basic briefing ku nsonga ezo, ate bo balaba emibiri gyabwe gikuze ba adolescent, kisobola okuvaamu mangu nnyo omwana okuyingira mu kintu nga tasobola kutegeera ddala kikyaliko jasi omulenzi azenamu mwana wanaawo. Abamu nno osinga omanye yamira ebiri uno bamuwa jasi kyapati. Astaghfirullah. Wa 15 ye najirya newooma akalenzi nekamwenderako awo nga koka kesasuza capati yako naye kati ngaimagine ekizibu naye ng'olaba omwana tafunye briefing emulaga nti ninayo omu ku bakyala kwano gwange yaŋŋamba taata waabwe alina kyeyakolanga nga asobola okubakwata n'abatwala mu restaurant bobawala bokka bw'atuuka eyo n'abagwira byonna bye baagala zichipusi naki kale bamala obbirya n'abagamba nti kiddala kyemulaba ekiri special mu bino bye tulidde wano alabonage tikwali biri awo biri special tikati nno omuntu takwendangako ngulwakuba yakututte mu ki restaurant tewali kiriwo mubiraba byonna bibino kagamba ng'alinga aba immunizing amanyi immunization tukuteekamu obuwuka naye nga bufuddemuko kati omubiri ne guyiga obulwanyiza kati obuli live we bujjira omubiri nga gumanyi nti bamukola byoti so naye yalinga aba immunizing nti omwana omuwala ekivuuka tekimwendangako mbulwakuba jasi kyamututte mu ka restaurant ekimugulayo obumere kati gumutwala omugulire kugamba kirabye ddala nga kintu kya bulijjo era si kyekiri awo nti omuntu akubanja nnyo lwakuba yakugulidde ki emmere ka capati kiraba era nga abagamba n'ebyo ebigambo I love you biki abaana bamanyire okuwulira ebigambo ebyo mu matu gaabwe kireme kubeera nti kiwaawaaza nnyo omuwala jasi bamuwaanako buwaanye nti you are beautiful ekyo tekimuviirako okwewaayo bamwende hannaga kugamba ng'olumu biva eno nti abazadde tetutaddeemu maanyi gamala preparinga mwana ono ng'atuuse okukula omubiri gwe gudimandi nga gulina psychological issues n'ebirala naye ffe ne tutafaayo nnyo mwana ono okumuyamba kumubalansi nga so abo be bafoominga ate actually basingo maathe abasingira ddala okuba obubi kubanga bano basingo maathe abakulumuko bulumu abeera balina n'emirimu gyabwe nga effect sinene naye kati akawala ka myaka 15 bwe kazaala omwana kakolera ddala singo maathe asingira ddala okuba omuzibu ennyo kubanga yalina ebizibu ddala nga bingi so ebyo byebimu ku bintu ebiviirako abakyala bambi okwending up nga bafuuse ba singo mothers ekibateeka mu fitina nga bwe tunaalaba next time ey'amaanyi ennyo ng'omuntu ali awo alwana ne famire okugimentaininga naye ng'ebizibu bingi nnyo ebiva mu nsonga eyo ey'okubeera mu maka nga gali mu parenti omu nekyataata tuyinza okitunulako leeta naye famire entininyo ezirimu abasajja nga bokka be bakuza abaana kubanga abasajja bo tebenzala kubyetantala kiri awo ojjako omuntu nga maybe naye yakuzibwa singo maathe ndoza lwayinza okwerimbalimba ng'omwami kyagenda kukuza abaana kubanga omwami ate ovaawo n'ogenda okukola abakyala kugamba kuolaba bagezaako okuba nga bakiyingiramu naye mu kkozi endala ndoza nga gye tunaggalawo nayo abakyala bamanyi abamu okurizoninga mu rizoninga etali ntuufu nga balowooza nti papasi y'omwami mu maka kya ssente nti kati omunze bwemba n'omulimu gwange nga nina ssente zange seetaaga ebyo byakufumbirwa omuntu n'agaanira ddala okufuna omwami just because yafunye omulimu somewhere mu university oba mukinga emwamuwa ssente zimusobose okuba nga amaintaininga famire ye kati nga talaba lwaki yeetaaga okwebonyaabona ne stress z'abaami zawulira banne banyumya kati eyendowooza nfunye ey'okulowooza nti abaami baliwo lwa ssente zokka abaami balina ebintu bingi nnyo ebongera ku maka gwe tolowooza nti lwakuba owezezaawo awo ku kasente
kati tobeetaaga ototandika okumaintaininga famire ya single mother. Abamu so batuuka ne level y'okukola just okuskiminga n'agenda n'ayenda awo n'afunayo akaana nga yagenze mu kwegatta n'omwami nga papasire yanoonyayo okufuna lubuto yeezaalirayo akaana akakuze. Ekintu ekitali kirungi. Abakyala tubagamba esente si zokka abaami ze baleeta, so tobeeranga awo gwe n'olowooza nti wakuwena omulimu nti kati ekyo kiwedde ne bwobe omezaalirayo akaana ko ng'okeekuliza. Si sente zokka. Omwami alina bingi nnyo byayongera waka, so tuleme kukyemanyiiza ekyo. So ndowooza byebyo tuyinza okugamba ebiviirako embeera eyo ng'era byonna olaba tubadde tubitunulira mu negativu, tetubyemanyiiza ebintu ebyo tebiriimu kalungi, so ng'ate ebibi ebivaamu nga bwe tunaalaba next week bingi nnyo tebisaana kuba nga twesembereza. Bakaka lwakuba bakibalansinga. Singa omukyala gw'olina akasente ne mwawukana n'omwami, omwami asobola okutwala akasente ko haafu. Era balina ne ba special lawyers bayita ba divorce lawyers. Mulimu gwe kusuuza oli kintu. Kati bagenda awo nga bagenze buli omu kusuuza munne bagabane. Ojjukira ono omusajja musambi w'omupiira gwe bayita Hakimi tricking omukyala yali alooza agenda kufumbirayo Hakimi myezi mitono adduke yafuna akasente ka Hakimi, ogenda okukebera kwa akawundi ga Hakimi ozaawezayo wadde n'ekikumi nga mwavu muzibu gatanze omusajja sente yazuddewo nga Hakimi yagenda nagulawo akawunti mu linnya lya maama we. Ndoza n'ebiwandiiko yatwala byawamwe naye teyanyega na maama we. Kati bano bagenda okujja okunyaga sente nga sente teziri mu manya ga Hakimi. Era omukyala naye ningako ng'ate yalina okuba Hakimi kuba ye yalinawoko. So n'olwekyo kati wano Uganda tetukiina nnyo ekyo okubanga abantu baawula emmaali. Naye mu Busiraamu omukyala tuyinza mugamba kuleeta mahare singa abeera ye yaleese ekyokwawukana. Katulanga kiki tubadde tugamba bino sifumba namujja wange, kitegeeza oyo yabeera initiating okwawukana. Kati omuntu ng'oyo osobola omuzibuwaliza obulamu bwayo okumugamba mahare kati gakomye kubanga yavudde mu contract ng'ate ekimugjamu si kyekimu ku sharia byekkiriza. Tosobola kuleeta eyo reason. Edo Busiraamu bugamba bakikiriza balakum mina nisaa mathna wa thulatha wa rubaa. Tosobola kugamba nti ligale mu Busiraamu agenda kuva mu bufumbo nti miyale because bawasizaayo omukyala omulala. Osobola okireeta ng'omukyala n'ogamba nze ku ngeri gye neemanyi nnyinza okukola obulabe wano kati munte. Awo omwami akkirizibwa okuba ng'akuteekako ki akazito akakuggyamu ebirowoozo ebyo bayokukako okuleeta ki amahare. So yeyo scenario yo otherwise under no circumstances wali nnyo byakujja ku mukyala ki mahare kubanga kiri kiba kirabo ki. Abasinga badde beebaza Masaba badde yeebaza Ibrahim Jibaba badde yeebaza abasinga badde beebaza kuba bonna olaba nga badde balinga abalaga nti ennaku zino tetukyalina bakyala, olaba nga bakizzeemu emirundi mingi. Naye abakyala abalungi gye bali. Ndowooza n'engeri nabo gye tufunamu abakyala naye yinza okuba affectinga quality y'abakyala be tufuna. Naye tulemenya ate kuba condemninga nnyo. Olaga nti baafuukira ddala ekitagasa. Nedda nze kyenkakasa nti abakyala bangi nnyo abali ku mulamwa naddala omuntu ng'alina ku ddiini, kubanga olumu bye tulaba bambi abakyala bano abamu bye bakola ate biva ku kuba nti tebalina ki ddiini. Osanga omuntu nga neerimu etandikirwako mu Busiraamu tagiina. Kati nga neeyisa ye yonna teyina wadde ka guidance n'akamusonga ate naawamiri singa bakuggyako Obusiraamu ne bakusuula awo bwe weeyiyiza engeri gy'onaawanga. Leero oyindingaaku ng'oli mu kunyigiriza bantu. So weesanga nga byonna ebirungi bye tukola many times bibeera bitudde ku infrastructure ya ddiini nti Obusiraamu bukulagira kino nakiri onoonya empeera eri Allah n'owangala obulamu nga si bwakunyigiriza bantu naye nga kivudde ku fact nti eddiini eri ekulungamya.
so bwe tuba tufuddeyo nnyo ku kyeddiini naye bwe tuba tunoonya abakyala nga ddala balina ku ddiini kiyinza okutuyambako okufuna abantu abanaaba aboobuvunanyizibwa. So bottom line tugamba abakyala yonna gy'oli teweemanyiiza mbeera yakubeera single mother. Oba olina ssente oba olina kibi weerimbalimba nabyo ebyo ebintu si byebikuza abaana. Next week obaolaawo tujja kutunuulira ebizibu eby'amaanyi ebituukawo singa omwana akula ng'alina ezo zi one-sided homes. Kubanga omuntu omulamba sisitimu ye ezimbibwa abazadde nga bali babiri. N'aleeta ekisa oli n'aleeta okulumamya n'akubayo okufaalu. Ono n'aleeta authority oli n'aleeta okubuulira kugamba ne bibalansi omuntu n'akula ng'alina sayidi zombi. Otherwise bw'akula ng'alina just sayidi emu yakisa kyereere buli kakoze ne bamusaasira ayinza okutuuka mu mulamu eyo maaso. Ebintu ebimutawukira nga kyonna kyevudde eno ku psychological imbalance gy'atuliddemu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amaba ffenna tukumire mu bufumbo era abakyala bambi abaziyize abakingiriza embeera eyenzibu ennyo ey'okubeera nga basinga mothers kubanga kintu si kirungi era omukyala woba okirimu mu kaseera kamu tukusabira Allah akuwewula akujje mu mbeera eyo naye togiwangaaliramu ng'oli resigned ng'olinga alaga nti nayo eri nnomo ebyo byabasajja bantama kwesaba Allah akuleetera omwami omulongoofu ate naawe era weerongoose kubanga oyinza okubanga gwowoza abasajja bantama naye ng'embeera zo beebo bennyini b'osaana okufuna kubanga ti omuntu owangaala mu bulamu nga tebulimu n'akaddiini n'akamu tojja kufuna bantu baluŋŋamu batya Allah nga tebajja kukunyigiriza kubanga gwolere ekifaananyi ky'olaga tebalina kyebyakwegomba nabo balina standards zaabwe kwe batambulira. So bw'otambulira ku ddiini era naawe ojja kufuna ku bantu ddala nga balina amaddiini of course obeere ng'owangaala mu mbeera esinga bulungi. So tujja kukomaawo next week obuliwo tujja kutunuulira ate kati ebizibu ki ebyetutuusa ku baana mu kubateerawo amaka agali one-sided bizibu binene nnyo ebimu nga bwe tobiraba nabbiraba biri psychological naye ng'ate bi-affectinga omuntu we n'asigala ng'alina imbalance nene n'alimwa naye n'okuwangaaja mu bufumbo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo nyini nange sigenda kubeera nti nsookawo mubadde balungi okuva tutandikidde paka ku nkomerero.